amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusa. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuloze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu nnyo tweyanza nnyo tweyanzeege mukwano gwange ali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa. Program lesson week eno sawa zibeera 3 paka 4 Friday so nga ate ku Wednesday zibeera 2 paka 3. Tukwebaza okubanga otambula naffe ku lesson weekend. Amanya Yonasani Matovu ni musajja munagomba ate nga ndi mweza ku kanisa wali Essenge Faith we kanisa ya Limi Lungereza mu Bunga Central mbatumiddeko. Mulamago tuliko kugamba nti obwesige mu Kristo yekka. Confidence only in Christ. Iranga leero omukisa gwe nina ntambuliddeko ku luguudo olugenda mu nsensu bizembu olw'entebe ndina muganda nge Tomanya era yandiyitaawo. We watera okugamba nti oluguudo olw'entebe olwo najja nankumbi okudda eyo ebyo ensensu bizeeyo. So nina mwanyinaze kanaleke ne mwanyinaze Mrs. Anita Asimwe. Amen. So nnyo okulabako. Nange ndi musanyufu. You are most welcome again at Lesson Weekend. Era ndi mugoberezi wa program Lesson Weekend. Webale nnyo obubaka bw'otuweereza. Naye abayigiriza lesson bangi ku mikitu egy'enjawulo n'ekinkuumira wano ge mazima gatajunguluddwa. Ekigambo ekyo. Kyekinkuumira wano. Mukama waffe yeebaze. Eri awalala si kulwa nga bajungulula. Naye kati wano ekyo kiŋŋumya ne ŋŋamba wano amazima agatajunguluddwa. Kwesiva. Mukama akwongere omukisa. Amiina. Waawo. Bannange ndowooza muwulidde abagoberezi ba Lesson Week eno we tuli ku mulamwa. Ddala. Era wakati wano tulina muganda ffe omugaga omuto Kiseka Samson ono yatwala ebyenjiri e Najjanankumbi. Amiina, twebaza Katonda musumba. Yesebo. Wotabadde. Mukama yakkiriza. Yesebo. Ate nenkwasibwa kitongole kya buwanika. So nze akulembera stewardship. Najjanankumbi SDA Church. Sebo kasooke tukuyozeezo guno omwaka mpya nze mbadde njogerera bannaye mu kalenda ndala. Bamulangiriza zitereka bulungi. Era n'ebya Mukama. Ate stewardship yebeera mu development. Ddala by'omutambuliro. Sebo katwongere okusabira omukisa gwa Mukama. Naye ng'oli bwe yagamba bwe yali mu kkomera yali Yusuf. Agandi bw'otuukanga wa? Onzijukiranga. Sebo tukuyozaayoza. Amiina. Yongere sebo. Amiina musumba wange. So mulabi waffe omulama gwe tugenda otunuulira ndowooza olabira ddala bwe gutuukana n'abantu benzize nabo. Bali mu kifo kyennyini ekiri strategic. Confidence in Christ and confidence only. Balina ensonga ndowooza lwaki baagaye only. Tutera buyita nakongeza. Bwetaba nakongeza linnya eba nakongeza kikolwa. Ne kati kino kikolwa confidence. Muzungu ye emphasis. Babuta adverb oba adjective. Kati ndowooza kano adverb confidence only. Yes. Ekikolwa ekya confidence in which noun Christ. Not in man. Kuba wano waliwo ekibiina sebo abasajja batandika kati people power. Naye kati this one is called Christ's power. That's just the old difference gye tulina ku bigambo bye tugenda okuba nga twetegereza olunaku olwaleero. Nza katusooke tutandike katusooke tujjukize abooluganda waliwo bye batalina kusubwa. Tulina gye bayita Avento Media app. Eyo so gifuna ku simu yo n'obeera ng'otambula bulungi nnyo n'ebigenda mu maaso ku 3ABN ate
n'ebibanja ebirala byonna ebya Avento Media. Nze manyi ogenda n'essimu mu kinaabiro naaba bwe mpulira lesson weekend. Okegako obeera ng'olina Avento Media app ebintu oba obyanguyizza. So ng'ate ekyokubiri kye tulinawo tulina effort egenda mu maaso. Effort eyo bannaye tusobola tuwagirako. Ganda yagamba nti ate alukutambulire tuli Senge sibira ya menvu menvu aligaiza okusogonyoka ate era osotugawaikanga baweereze nokwegera ulako oba olugendo luba lunene bw'olya kuli envu oddamu amaanyi menvu agobagamba nti galina sitacho yagakuwa ku maanyi kati enjiri gye tulimu bannaye yeetaaga obuwagizi so twongera obbakunga bannaye mutuwagire tusobole okuba nga tuwunzika omulimu gwo tuli wamu Avento Media ne Faith Way. Bali ku njiri eyo from 31st to 14 February omulimu bwe gugenda mu maaso n'okutambula byebyo mbufunze katusooka ate tuweeyo okusaba ate oluvannyuma tutandike. Mrs. Anita nsaba otuweere essaala. Katwebaze kitaffe atagwawo tukwebaza nnyo omukisa guno gw'otuwadde bw'otulonze nga tutunulidde bunafu bwaffe naye n'osalawo tukuweereze nga bwe tuli tulongoose era oyogere okuyitamu ffe eri abaddu bo n'abazaala nabo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nyawo tweyanza nnyo tweyanzeege essaala eyo etulese butereevu nnyo ku nsonga gye tuliko eya confidence only in Christ. Pawulo ono yagezaako otukunga okukola ekyo. Ate kyayogerako nzikiriza nti kyekyo kyali. Tewerabira omulamwa gwa lesoni yonna gugamba nti okugatta eggulu n'ensi. Teri ngeri gy'osobola gatta eggulu n'ensi okuggyako ng'obwesige bwe buli mu Kristo. Kuba ye yekka yakisobola. Awo yagamba nti is the only Pontifex Maximus owaddala. philosopher Yes. The only Pontifex Maximus owaddala is Jesus Christ. Omanyi Pontifex Maximus ekigambo bakisikira kuva mu bayita ba Roman Caesars. Bakaisari abo balinanga balowoozanga nti bo ba demigods. Basobola okugatta abantu ne bakatonda. Mu literal understand twandiyise nti ba bridge builders. Abagatta olutindo mbu bazimba entindo beboogera ne Katonda ne baleeta eri abaki obalengera. In fact ekigambo ekyo kirowoozebwa nti naffe ekigambo kye tulina olwaliro nga kabaka. Kabaka ye mubaka abaka obubaka okuva ewa Katonda nabuleete. Otegedde so kati ku mulamwa gwe tuliko ogwa lesoni yonna n'egundi eno confidence only in Christ olaba nti ye yekka yalina not just a prerogative naye yalina obusobozi obugatta eggulu naki n'ensi. Naye kansooke ensome ennyiriri zino musooke mungaziizeemu ku kifaananyi kino. Bafilipi essula 3 omulungi atulaba olunyiri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu. Pawulo agamba nti ndyoke mutegeere ye n'obuyinza obw'okuzuukira kwe n'okussa ekimu okw'ebibonoobono bye nga mufaanana ne mu kufa kwe bwe ndiyinza mu byonna byonna okutuuka ku kuzuukira kwe okuva mu bafu. So obwesige mu Kristo ye obwesige okwekakasa Luganda yagambye nti okwekakasa kuli mu Kristo yekka. Yes. Okwekakasa kuli mu Kristo yekka. Kakati wano Pawulo aleeta bukakafu. Lwaki kuli mu ye yekka kubanga yejjako obulamu ate n'abweddiza. Ge maanyi g'okuzuukira. Ddala. Awo tewaliwo muntu yakikoze. Mu byafaayo. Mu byafaayo. Nti ye yejjako ale n'amaani agamba nti kati nzuukira. Kati ye Pawulo ebyo bw'abitunuulira. Aga kati tuboneebone. Kasita tugende ewooyo. Kwegamba the root n'ebibonoobono n'abyenyumirizaamu lwa nsonga nti mu kweggyako obulamu waliwo emitendera mulina okubonaabona. Naye ate bw'amala okweggyako obulamu ate n'abweddiza mu ngeri y'obuwanguzi.
Amen. So kati obukakafu buno Pawulo aboogera bulungi nti bwe ndiyinza mu byonna okutuuka ku kuzuukira mu bafu. ddala. So obukakafu buli mu kuba nti ne Kristo Ye yennyini yes ali confident. awo wennyini waliwo olunyiriri luno mbadde nsaba mukkirize ndowooza tulugatteko. Tetulina buzibu. Luli mu kitabo kya Yokaana ono. Yokaana awandiika ku bigambo bya Kristo ng'ayogera n'Abafalisaayo abo mu ssuula y'ekumi. N'ayogera ku kintu kye kimu. We just want to say synonymous verse ku nsonga eno gye tuliko. Yokaana essuula 10 olunyiriri lw'17 aga nti kitange kyava njagala kubanga nze mpaayo obulamu bwange ndyoke mbutwala ate. Tewali abunzijako naye nze nzekka mbuwaayo. Nina obuyinza okubuwaayo era nina obuyinza okubutwala nate. Ekiragiro ekyo nakiweebwa kitange. Kati Pawulo bw'ayita mu bino gwe gakiboko kuba. I see. Confidence. Ono amutegedde nti alina obulamu abuwaayo ate n'aweddiza. Naate toyinza kubufuna nga tobuwaddeeyo. Kale ekitegeeza Mizayiro toyinza mukanga. Ate eti. Kubanga ye Mizayiro bw'ejja tatunuulira Mizayiro. Atunuulira kuzuukira. Amaaso tegaba ku Mizayiro. Atunuulira kuzuukira. Omanyi ebintu bya Kristo tenabitegeerako oteekwa okuba n'ekigendererwa. Oteekwa okugenderera mu by'okola. Kuluubirira. Okugenderera. Ojja mu kkanisa ogenderera kufuna ki? Si kujja nti abasevensidde banyambalira bulungi. Noteekako ekkooti n'ettayi n'omala emyaka gyo 2 ng'oli omwo. Era ng'ennyambala tekyuse. Naye nga wagenderera ki? Kubanga okugenderera kuno kukuyamba okutunuulira ky'ogenderera. Yes. Na buli ebikulumba mu lugendo tebikujja ku kigendererwa. Kuba okirina. Ddala. Ate okyekakasa bwe bukakafu buno. Bw'omala okwekakasa. Oga nti naye omusajja ono omugoberera ekyamazima. Yetagenda mu hideout. I see. Obulamu bwabuwaayo nga gw'obwagala nga bukuwa. Kwegane we ba struggle nga yadde agikulembeddemu nga bwe yagikulemberamu ey'okutununula. He stood every storm. Sigo wali oyinza okukangira wali nti ku musaalaba kubanga yajja ku nsi ng'amanyi amulwanyisa tamulinaamu kisa wadde. Agenda kukola ekisoboka kyonna. Nze bwe ndituuka mu ggulu ndibuuza Yesu lwaki wanjagala. Ate oyongedde okunnyamba okutegeera why mu biseera kati nga bino bye tulimu naddala bye tubaddemu ebyakalulu. Why someone amaaso esaazi ino gashiftinga. Agase ku mukulembeze. Ina binasinkanye nga aga but we are so much disappointed. Twambaliddwa mu nnyama. Abadde bannandala mafaabi. Sebo njagala bannyonnyola babadde ba Luiki naye nga si bamativu. Kwanu bange wannandala ye. Subira muwendemu nnyo. Yagate kuba wambuzi. Kati waliwo n'ekibiina Kristo yekka. Gwana ekisimo ekyogamba twagala kulaba nga twongera okusensera munda kuba nawe n'ebibuuzo byange bisatu. Nebaza Katonda olw'ebigambo bino. Yes, sir. Kubanga waliwo ensonga gye neeyongedde okwekenneenya ate ne neewuunyisa nnyo musumba. Yes, sir. Kimanyi nti okuyita mu kumanya confidence oba okwekakasa okuli mu Kristo yekka. Nakizudde nti waliwo enjawulo wakati w'ebikolwa n'okukkiriza. Oba faith versus works. Kakitereezeemu nti waliwo ebikolwa ebimu no kangambe bwe nti waliwo enjawulo y'ebikolwa n'empisa. Bantu bangi nnyo bali mu makanisa ag'enjawulo nga ne aba Seventh Day abagamba nti ba-Adventist. Kubanga aba-Advent n'aba Seventh Day banjawulo. Yes.
aba 7th day abogeddeko bayinza okujja nga begombye amakooti naye osobola mu advent nga toli mu 7th day ekyo tekisoboka naye ate osobola okuba mu 7th day nga toli mu advent awo kati nteredde sebo tugende kati aba 7th day n'ogattako n'abalala bonna baba bannaddiini okategedde bannaddiini era balina n'ebigendererwa byabwe kati abo babikolwa bampisa babikolwa era nakizudde okuyita mu byokuyiga bino nti ebyo ebikolwa byabwe tebisobola kubaweesa butuukirivu birina we bikoma wabula ebikolwa byabwe oluusi bagenda ne bakemebwa okulowooza nti mpisa ebasaanyiza okufuna obulokozi kati ne batandika okubanga Katonda bamuchapira buchapizi kankozesa ekigambo eky'Oluganda bakolera bukolezi Katonda naye nga bo tebeekolamu muki mulimo era bali very busy eri bwe tubeera mu lulimi lw'okukola ssente tugamba beefulukuta kuba ekisooka gwe bakolera talemeddwa okitegedde kati bo bakemeddwa okwekolako balemeddwa okwekolako ate ne bafuba nnyo bakolera oli atannalemwa kati ne bafundikira ng'ebikolwa byabwe balowooza bigenda kubabalirwa obutuukirivu era bali bize nnyo abamu badinkoni which is good okuba omudinkoni naye bazimbye ekkanisa mu ssente ze omumwatadde obwesige bwe era obwesige bwabwe bunywedde batubbye ne bazimba amakanisa ng'ate ayagala okubalokola yabagamba tobbanga oba ntegedde kati bo ne bazimba konfidensi yaabwe mu buweereza so si mwoyo gwe baweereza so si mu Kristo kubanga ye Kristo abaagaza mpisa nganda ate oyongedde bagenda kuntanula wenandikiise naye tuli mu kwetegereza ensonga nga tutandika lwaki omuntu obwesige bwe bugwanidde kubeera mu Kristo yekka why kubanga n'ebikola muganda ffe ayongedde otulambululira nti bw'oba by'otaddemu obwesige tolina njawulo na muntu anyiigira mu nzikiza naye wange naye olina kyoyogedde awo ndowooza katukigatteko olunyiri luno luli mu Matayo essula 5. I love the teachings of Jesus and teachings of Apostle Paul. I don't know, mbasajja bonna ab'endagaano empya Paulo yasinga okutegeera enjigiriza za Yesu. Musajja anti kati yamuweebwa direct. Kubanga yali agenderera kukola ekyo. Okumutegeera. Yes. Kyavudagano mu lunyolo nti ndyoke mutegeera. Osobola okusoma ebyandikibwa nga byonna biri wano. Naye ekigendererwa si kumutegeera. Bakiri. Vuganya n'abannaddiini banno. Naye oyagala okulaga nti wabiyiga nnyo era obimanyi nnyo. Kyova olaba nti ye tafuddeeyo ku kubikwatako. Naye ayogera nti mutegedde n'atakola. Tebigamba. Oyo ali ku munaanansi. Bakiri. Ate okukatuuse. Ddala. Matayo 5:10 Yesu Kristo agamba nti kubanga mbagamba nti obutuukirivu bwammwe bwe butaasingenga butuukirivu bw'abawandiisi n'abafalisaayo temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. I think awo wetuleetera qualify eri Pawulo gye yaleese agamba nti nze nali mufalisaayo wawu ow'ekika Benjamin. Yes. Kubanga wano abasinga bwe bagwira ate. Bwe butasukka. Affe tugenda lwakisa ffe boolaba. Era Pawulo yagamba amateeka tegatutwala era ebikolwa tebikola ki tebitutwala. N'ekibuuzo lwaki tubikola? Ebikola bituyamba ki?
Musumba Manesa bamuddemu. Yes. Nga nzikatiriza ensonga gye natandise nayo. Lwaki kubanga lesson yalaze nti okufuba kwaffe tekuyinza. Naye kiki ekirekesa Samusoni wakawala ke yalabye? Kubanga ebyekifalisaayo byo biraga nti bw'oba okalesa olina n'olaga abantu nti okoze eki okitegeera kiki ekikamulesa kiki ekikuweesa ensimbi n'ozizzayo nga bwe baazikuwadde ebyo byo bikuyamba ki lisiiti lwaki olina n'ozitulaga nti wakoze transaction board abakristaayo tetwagala nnyo okuwa accountability nakizuula entebya gisaba weetegese naye kiki ekitukoze ebyo bituyamba ki mu bulamu bwaffe bw'ekikristaayo njagala tulaba naye mbadde nteesa bwe nti ku nsonga eyo nga tetunatuukaawo ku lwaki wanawasookawo okusanyukira mu Mukama was it rejoicing in the Lord n'obulamu bwa Pawulo buno obwasooka kubanga obwasooka obwo kyebyafaayo ngeri gye yategeera mu Kristo nga bwe yali nga bwe yakyusibwa. Yes, ekintu kino ekyokusanyukira mu Kristo twagala nakyo tusooke omuntu ayinza atya okusanyukira mu Kristo no matter the circumstance. Kuba abamu bagamba nti waliwo yaŋŋamba rejoicing in Christ is dependable. It is relative. It is not absolute nti osobola osanyuka ku bizibu ebimu naye waliwo embeera weetuuka nga tosobola kukola nga tekisoboka oba nga tekirina recommended okusanyuka. Waliwo omukyalo omu mugezi yagamba nti waliwo ebintu bibiri, waliwo kye bayita happiness ne kye bayita joy. Happiness nti happiness ejja lwa mbeera eriwo ng'esanyusa naye joy oba essanyu erya nnamaddala ne bw'obanga omwana wo yali mu kasiketi wali osobola okuba n'essanyu. kwegamba bwe bumativu obutebenkevu simanyi bwe tuyinza kukinnyonnyola naye obadde obuuza ekibuuzo nti okusanyukira mu Mukama. Rejoicing in the Lord. Pawulo yali yawulirako Katonda era nga yamuwulira nti gy'ali naye teyali mukwano gwe at first. Katonda ekimutawaanya n'Abafalisaayo kwe kubanga tebalina nkolagana wakati waabwe naye Abafalisaayo bagamba nti ffe tumanyi Katonda era n'amateeka tugakola ki? Tugakwata. Naye bagakwata bukusu. Bagakwata naye yateekawo amateeka ate bamulwanyisa. Kubanga enkolagana eno they don't connect. Omanyi buli lwo connectinga ku Katonda bw'oti oteekwa okusanyuka ne bwawaze kyenkanawa ennyumba ne bwekugwira kubanga nannyini ssanyu oba omwekutteko. Ye kennyini ssanyu. Webale nnyo. Ye kennyini ssanyu. Kati bw'omwekwatako n'omukwatako bwo ne bw'oba okutte ku kyambalo. I see. Musumba ebigambo byatubyongereko ebyo. Tugenda kuongera mukaawo ne tugenda sooka ndooza tufunemuko katono ka short break ku nsonga ezo ate bwe tukomaawo tulyoke twongere okugenda munda kuba nange neesunga nnyo okutegeera especially ennaku zino ze tulimu kuba nazo si nyangu nga bwe tuziraba omuntu osobola otya okubeera nga you maintain essanyu Mukama waffe nga lisigala weerere kasooke tuwumulemu bwe tukomawo ate tweyongereyo. Thank you so much nkwano gwange atulaba okubeera nti okyatambula naffe. Lesson week eno tugamba nti ziba ssaawa 3 paka nya Friday naye nga ate ku Wednesday ziba ssaawa 2 paka ssaawa 3 ez'ekiro ne ku Sabbiiti ku ssaawa 2 paka ssaawa 3. Tweyanza nnyo abatufunira ku Avento Productions ku YouTube. Banne emikwano mwebale nnyo mwebalire ddala
abali mu ggwanga erya Amerika, abali mu ggwanga ery'e Bungereza, nako mukwano gwange ali mu Munich ye German. German. Gyali nnyo atufuna so nga tulina n'abatufunira mu kyondo kya Buwarabu. Sister Stero yali Qatar, kafuba Qatar Doha. Bana emikwano mwebale nnyo okutwagala. Mwebale okwagala lesson weekend. So nga ate tukomawo ne mu Uganda. Waliwo mikwano gyange wali mu Luwero tulwayangu. Banaye, I appreciate so much. Nabali Mityana, abali wano mu Kampala, abali Mukono, banange abekanyanya, najja Nankumbi, juzi natuukayo obulira enjiri n'ensinkana abantu nga basanyufu nnyo balaba lesson. Ekimpa essanyu ekinzaamu amaanyi. So mugende mu maaso mikwano gyaffe abalungi. Tuli mu kubakunga of have confidence in Christ only. Nga bwe tubajjukiza nti ne program ey'enjiri amawulire amalungi wali essenge gagenda maaso. So munnange tugaana gamba nti eryenvunze ndibaweereza mugira mulya mulisuse. Tujja kuba tusobola okugenda maaso ate n'enjiri yaffe nga bwegenda maaso n'otambula. Manyi guno omwaka 2026 twalayidde tugamba nga Mukama bwali omulamu. Twagala tubuulire enjiri oba tugimalayo mu kisero oba mu kabada. Naye tubuulire enjiri. So kati abali ebannange. Okay. That's it. Tubuulire enjiri paka kuwulira bubi. But of course tunagenda okwagala owulira bubi nga ne Yesu akomyewo. So kati tuli mu kwetegereza concepts zino okusanyukira mu Kristo. Bannange mmwe omusajja yambuuziza ekibuuzo ennaku ezo. Nangamba I agree. Otera nnyo otubuulirira wano n'otugaa nti God is in control. Mutebenkere emitima. Kino kyamuyiseewa. Kuba waliwo oluyimba olwo nagenda ne ndeeta baluyita luno olugamba nti omuyaga mungi. Mugume. Omusajja n'aŋŋamba bano bwe baakubya amasasi nga bali mu galaji ewa gundi saagala kwogerayo abantu bategeddeyo yabadde atunudde wa. Where is him? Ng'obulamu bw'abantu bugenda mu ngeri y'ekisaagosaago ya bululu eyo kukayanira bululu. Where is him? So kugamba we really need to get a standpoint we tuyimirira oba anchor point. Tugaa nti naye kyamazima kiri nti no matter what we can still rejoice in Christ. Kinjagala bane mugende maaso n'otusiigirako. Musumba wange nali nekenneenya ebintu ebimu ebyokuyiga anjiga ku Katonda. Nsooka ne muzuula nti is the Alpha and Omega. Okay. Yentandikwa era yenkomerero. Kati nali nekenneenya abayimbi abamu bayimba oluyimba. Omuyiiya yateekamu ebigambo ebigamba nti Yesu byonna abimanyi kinsanyusa. Oba ali oluliddeko. Okay. Yesu byonna abimanyi kinsanyusa. Antwala mu kkubo era ye bw'aba yantuttemu seetaaga mukulembeze. Naga nina ekiddukiro gy'ali ky'amaanyi ekitayinzika babi ate nga mulimu mukyo ne bye neetaaga. Nali nsoma Bayibuli yange mbikulira akaawo mu kitabo kya Zabbuli ya 37. Zabbuli ya 37. Olunyiriri olwokuna. Zabbuli eno ya 37. Yes. Mu lunyiriri lwayo olwokuna. Yesu ayogera ki? Agamba nti era sanyukiranga Mukama naye anaakuwanga omutima gwo bye gusaba. Nti gwetaaga kimu kusanyukira ani? Mukama. Kati ye amanyi bye weetaaga. Luli olimba lwegambye. Kati ye akuwa omutima gwo byekola ki? Bye gusaba bye guyayanira. Gwe twasomyeko Pawulo. Bw'ogenda mu bulamu bwo obukadde. Yes. Yalowooza nti yali alwanirira Katonda. Mpaka Katonda yennyini lwajja n'amwebikkulira. N'amulaga ekisinga ebikolwa. Okategedde? Yes. Era nga ye Pawulo asobola okukutta singa akuzuula nti toli circumcised. Toli mutayirire. Toli mutayirire.
kubanga oba mukafiiri asaana okufa. Pawulo ng'asobola okutta kubanga owonyezza omuntu ku Sabbiiti. Era ng'alowooza alwaniriraani Katonda. Pawulo n'akizuula oluvannyuma nti omulokozi bw'aba alokola tatunuulira muntu atali circumcised. Kwegamba circumcision si lwe lupimo. Si lwe lupimo, kikolwa kya mubiri eky'obulamu obwa bulijjo, so obulamu obw'omwoyo. Pawulo bw'amala okufuna ekifaananyi ekyo n'afuna omukisa okuzuula omulokozi. Omulokozi oyo ye n'amugamba nti singa atoozu bw'omala okizuula ekyo nti kati byonna obwesige bwo obulamu bwo byonna biteeke mu nze bitambulize mu nze, nze mmanyi nnyo nkumanyi nnyo. Ate n'ekyokubiri nsinga ebizibu. Omuyimbi omu yagenda n'agamba nti God is bigger than the problems we can or can't see. Kati oyo Katonda nti singa omanya nti muye mulimu byonna bye weetaaga, tolina mbeera yonna esobola ate okujja n'ekulemesa okubanga you rejoice. Obanga rejoicing mu Buganda kwe kubeera omusanyufu. Ate nakizuula taata, tewali muntu asobola kutegeera bulamu okujjako ng'abulimu. Kati obuzibu bwe tulina tunnyonnyola omuntu aganya ate okukikola ki, okubeera mu bulamu bwe abuwulire. Samusoni bw'aba ayogera naawe n'agamba nti musanyufu, oyinza obutakitegeera n'olowooza nti ndi mu kwogera lwa nsonga ndi mu lesoni. Siri mu lesoni, oli ku bulamu bwaffe butambuliramu. Ndi musanyufu kubanga nakizuula essanyu liri mwani mu Kristo. Omanyi Kristo yatugamba eri mu kitabo kya Yokaana. Yokaana ya 16:33 yagamba nti mbawandiikidde bino mube n'emirembe muki munze. Enensi yo mulimu ki naye bwe mubeera mu nze mujja kuba bagumu kubanga mulina muwanguzi. Waliwo oyo gwoyogeddeko gwe bakubye amasasi. Naye okimanyi nasomako story sinnaba nkyagezaako okunoonyereza naye ne bwe siinoonyereze kyennyinako kiyinza okummala kubanga nnyina confidence mu gwe nakisomako. Omusajja Yokaana bamuteeka mu kkomera. Bwe bamuteeka mu kkomera n'atumya ababaka n'agamba mugende mugambe omukulu oyo nti yenze gwe basibye. Nze yakulangirira n'enkwanjula mu bantu alujjudde bansibye. Omukulu n'amugamba nkimanyi, mugende mumugaye nkimanyi. Abazibe bali mu kukola ki? Bali mu kulaba. N'abalaka abalema bakyatambula, abazibe baziwula nkimanyi naawe oli musibe. Kigambibwa omukulu bamutema n'omuki n'omutwe. Bamutemako omutwe. Yes, era n'afa ng'omukulu akimanyi abimanyi. Waliwo kyenjagala musumba waggwa nampa bulamu bwe mba kyendowooza kikyamu. Kigambibwa omukulu bwe yali ku musaalaba ye yennyini nga kateni emaze okukola ki okuyulikamu eri mu yeekaalu ng'anaatera okulangirira oba yali alangirire n'okulangira nti kiwedde. Kigambibwa entaana z'abatukuvu ne zikola ki? Era nti waliwo abaalabibwa zo tebasobola kumanya nti oli Yokaana oli gundi nti Serumaga Samusoni. Ne bakola batya? Bayibuli gani ne bagenda mu ggulu ne balabikako ne mu Yerusaalemi okuwa evidence nti ddala gano amaanyi g'okuzuukira ssebo siga mboozi. Ne bamala ne bagenda naye mu ggulu ne bambuka. Nze nga nze ebirowoozo biŋŋamba nti Yokaana by then yali afudde. Si bwe kiri? Yali yafa. Ate n'ebirowoozo biŋŋamba nti y'omu ku benze bwe mba nze nga nze apima abatukuvu. Eyandibadde omu ku bo. Ontegedde? Gwe nkulabye ebirowoozo. Kati nembuuza bw'abanga singa tebamutema mutwe yali baliddwa mu fast fruits. Oba ontegedde? Era kati gwe muganda wange ali eyo
okuwangala emyaka 10 n'ofa ne bakuziika paka Yesu lwalidda n'okufa olwaleero enkya n'ofuna omukisa oguzuukira n'obeera ne mukama wo kiki ekisinga kankomaawo sogera ku nabbi so nyala nnyo okutegeera kwegamba nti confidence eno mu kiki Kristo kyali yekuwa emmeeme ensanyufu no matter the circumstance. Era Paulo bwona agenda maaso wano twabadde twetegereza Paulo atuuka akaseera n'akugamba wano wagambira mu ebintu ebikola ki ebintu ebikulu things that matter yamala n'akizuula nti biri byonna ate bye yali atambuliramu emabega bwali butakola ki butaliimu nga kye yali yeetaaga Kristo yazise butambi musomba yenyabo nga twolekera obulamu bwa Paulo obw'emabega obulamu bwa Paulo obwayita yes aliwo omukristaayo ayita mu kyayitamu aga nti abo babyogerako bwogezi naye njagala kwogerana atulaba sawa zino Paulo ekyamusobozesa okukola byonna bye tusomako yes yamanya omulabe we nga omubiri era teyaguliisa kubanga yamanya nti tegukkuta ate era tegumugasa as far as ekiruubirirwa kye is concerned kubanga yategeera nti ekigendererwa kyange kyakufuna bulamu butakola ki obutaggwaawo ate antuusa mu bulamu obutaggwaawo kabwanango n'omubiri ekyava ayogera ebigambo mu Bakolinso taata ndoze tubisome omukristaayo anabiwulire abyogere mu Bakolinso ekisooka 9:27 Bakolinso ekisooka 9:27 avuddeawo n'agamba nti naye neebonereza omubiri gwange omubiri mwanyi nange gwayogerako era ngufuga mpozzi nga mmaze okubuulira abalala nze nzekka nneme okubeera atasiimibwa waliwo omukristaayo gwe twogera naye nga ye omubiri gwe gwe gumufuga gwe remote kwatambulira era nga ne Katonda yamugamba dda Katonda naawe obimanyi naawe obiraba Katonda bamulabisiza byatalaba njagala tumanye lwaki gukufuga kuba ogulabirira era toyinza kugubonereza okukula mu mwoyo oguwa emmere n'oguliisa ne gukkuta emirundi emeka okulya emirundi ena gyokka kati omwoyo kale gwe n'ogukwatirwa ekisa ne gulyayoko ku sabbiiti ate nga wogenda okufuluma n'olunyiri lw'okujjukira nga tokyalulina tenno tegulya batuula bweru mu buti kugeya kakati nyabo genda mu maaso gwoli ku podium njagala atulaba ategere kino God is not after how you feel. God is after to save you. Oba okaaba oba engoye ozijjamu oba ofiira waawo oba olirudda waawo oba abaana baggwawo ebyo si bibye si bye byamuleeta azze kulokola ekyabula eyabula ddala bwe kiba kyetaagisa essaati eno okugiteekamu omo n'ejjiiko okugikunya eveemu amabala agenda kukikola akwanika agenda okulanga okyalinamu kadde oti akuzzeemu akukunya ate bw'omala okukala akugolole ate gwe kati kyoyogerako abakyala bakitegeera nnyo genda maaso kiwulira kakati oyinza okusanga nga mwami Kisekka kati rejoicing enaawo nsanyuke busanyusi nga banteekamu omo ekikusanyusa byebiruubirirwa okuva mu omo ngenda kutukula mbeere nga sirinaako bbala wadde olufunyiro nsaanira embaga. Amen. By the way, from that same issue, kati toyinza kubanga olisa mubiri n'osanyukira mu Mukama. I see. Bakulya ssente kuba omubiri guba gw'amaanyi nnyo era buli kye gugamba kyokola kubanga gw'amaanyi. Tutunuulira Kristo ng'agenda ku musaalaba yali mwana wa Katonda naye n'amanya nti abasajja bano bwe banaacunya omubiri nandikemebwa n'empulira omubiri gwe bugamba n'agaakangubonereza emyaka ameka ennaku 4 n'asaba ng'abonereza omubiri omwoyo gukole gutya guyimusibwe ova awaka olekawo maid oba omuntu yenna akuyambako awaka
abaana njagala buno obujjibwa soya obubawe kuva ku 3 paka ku 4 ku 5 6 obawe kana akaceeri ku 8 oliisa olumo akamonde kano oliisa mubiri tebalinaawo budde naye bali mu nsi nga sitaani teyeebaka ayagala bali ebisiyaga era asala gonna bagwe naye naawe omuyambako ekibasuula okiwa emmere kati tosobola kusanyukira mukama manya abadiventi tulina enjo mukama atusaasire ne bwana akusaasire emirundi gyonna naye musaasizi. I think that we shouldn't say doubt his mercy. Weekuli ne saawa zino weekuli neffe tukugaana abagalwa kubona awandika ali mukomera Pawulo yali agenderera bw'otunuulira Pawulo temuli Pawulo ali mu Kristo ali ku bya Mukama munywere mubeere bumu omulimu kubanga muye omubiri tegukyayogera n'awulira ddala yategeera nti gyendaga omubiri tegukola ki tegugenda si ye priority naye nga weebuuza ekibuuzo awo bw'oba otunuddemu katono TV bwe mba njiraba kiki endi mu kusanyusa for example ninayo akazannyo kange mubiri okay yes bwe mba ngamba nti njagala kufuna njagala banyongeza omusaala kiki ennyo ku bibiri awo kyendi mukulu sigaana okwongeza omusaala n'ebiringa ebyo kubanga those are things frustrating ne tuggwamu amaanyi ne tubeera nga ekyomusaala nze nafuna omukisa bankozesaako emyaka 2 obulamu sisuubira kuddamu kukozesa naye wenakolera twalinga bangi ate naze asembayo obuto banze natandika okwekozesa nga n'emyaka 23 naye nga abangi abakulu benteekamu ekitiibwa bamaama nande batwongeza omusaala naye nze tekyasala mu bwongo lwansonga nali sigenderera kumpa promotion nze nali funa experience nkole byange kakati ekigendererwa kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu oyingira amakaago ekigendererwa kyo kiki naye abaagala okubongeza tebanfuna obubi just what I was trying to mean nti no kyengezaako olwanyisa bwe butategerekeka nti ebintu bino ebyobulamu bwaffe obwa bulijjo ebitera otutengula emitima ne bitumalamu amaanyi ne bitweraliikiriza n'otusangira ddala nga n'omuntu ne bwatutunulya tayinza kutegeera nti tuli bakristaayo nga bakita kusenyuuka but someone has bye yeetaaga okubaawo naye ng'asenyuuse bitera kuba ndowooza biva kuba nti you prioritize the needs of the flesh over the needs of the spirit. Yakugamba mu Matayo tisooka kalate gwe n'osembyayo bantu banoonya nnyongeza naye ng'ate omusajja Pawulo wanaagambye ndowooza katongera osomana ebisigadde abaganda bange osomeyo ne ku Peetero onoonya ebiri olwabiri mu ebbiri nsuula ey'okubiri nayo ngenda lusoma kansooke malero ebisigadde baganda bange musanyukire Mukama waffe musanyukirenga Mukama waffe okuba wandiikira ebimu kunkooya nze naye kuleeta emirembe gye muli kumukooya kuba biddingana nnyo bino nandibadde mmanyi mubitegeera nkitegeera mwekuumenga embwa mwekuumenga abakozi ababi mwekuumenga abeesala kubanga ffe tuli abeekomola abasinza ku bw'omwoyo gwa Katonda abeenyumiriza mu Kristo Yesu era abateesiga mubiri kati kangateeko ne luno lwogambye lwa Peetero ekisooka ekyokubiri Peetero ekyokubiri sula 2:22 lugamba nti kyabatuukirira ng'olugero olw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebiseseme byayo n'embizzi enaazibwa eddidde okwekulukuunya mu biki mu bitaba Yesu yajja okutunaazaako naye ffe ku bito si kwe tutava tuba twevuluga buli kaseera ne tuba n'awali connection
awo omusumba we nabadde ngeza kugambira nti abantu olwaleero abagamba nti bakkiriza baganye okwawula ebikolwa n'empisa za Kristo. Kyova olaba tuli very busy mu kukolera Katonda so si mu kukola byayagala. Omuntu ali busy ali mu kuweereza agenda akeera mu makanisa okusaba which is good. Which is good. Era ntsagala kukidawutinga mu Katonda kirungi. Njagala njogere n'omuntu naye asooka akitegeere nti ogenda kanisa ogenda n'obuweereza okola ki obukola niye Katonda kituufu weebale bikola wabula yagamba nti nze najjirira gwe kati ate bwe najja nagamba nti weeyise nga bwe nkola ki nga bwe neeyisa. Paulo ayogera ebigambo bisomeeko taataawo mu Bagalatiya 2:2. 2:2 Abagalatiya. Abantu abo ayina ekigambo kyabayogerako ekinene. Sokoleke Abagalatiya bw'abeera omu abamuki. Omugalatiya. Yes, naye yasinga nnyo okuboogera mu jjeno. Yabayita ekigambo ekinene. Abagalatiya 2:2. Agamba ati nakomererwa wamu ne Kristo. Kati ye akomererwa wamu ne Kristo. Naye ndi mulamu. Si ku bwange. Yes. Nate. Yes. Naye Kristo ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe. Naye obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri. Mbulina lwa kukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Olaba obulamu bwe ate mu mubiri. Yo obulamu bwa Kristo mu mubiri. Abulina nga si bubwe. Wabula bwa Kristo eyamwagala era kugamba Kristo is all in all. Kati ye takyalabika Paulo. Kati abantu abasinga Kristo talabika mu bo kyokka ate balowooza nti ba Kristo. Kyova olaba embeera bwe gyesoomooza ekusanga oli mukalu n'ekusabula. Ate era nze nabaganze mbagamba nnyo nembaga Katonda ono mwesigwa tagenda ate kulimba agamba nti nno bonneesiga okitegeera bonneesiga eri ayogera ebigambo eri mu Baluumi 8:28 Kanyangu ye nti era tumanyi ngeri abo oba ffe kaneeteeke namu abaagala Mukama era abatambula ng'okuteesa kwe bwe kuli ebintu byonna bibakolera lwa bulungi. Olaba w'osinzira okwebaza kuba gwe okimanyi mwagala era ntambula ng'okuteesa kwe. So okuteesa kwange kitegeeza buli kijja mu bulamu bwange kya bulungi bwange. Kubona kitaffe gamba nti byayagala bikolebwe luddamu mu nsi. Omusajja ono mwagala nnyo kuba obuyinza abukozesa bulungi. I see. Ne Ellen White yatutegeezezza wano okusanyukira Mukama nti our character must be tested. Nze nkola ku bagole. Nendera ekintwala ennyo ku mbaga nze ekintwala kuwulira speech ya mugole. Omugole omusajja ekintwala ey'omusajja si miceere na nnyama simanyi si ya mukazi. Naye abasajja batera kugaa nti omukyalo ono omwebaza kubanga ng'omiikiriza ate nga batandika butandisi olugendo lwe bakatambulako okutuukaawo waliwo byagumiikiriza abalala ebyakola ki ebyabalemeredde akati bw'oba oyagala Yesu nga kwolowooza omufudde ATM ogenda bugenzi oba spare tire kakati motoka yange yaguddemu kati Yesu olaba kakati siina kya kati Yesu olaba tandika okugenderera nga byokola obikola ofune omukwano okuzimba oluganda luno ne Mukama Yesu Kristo obikole kiseka byayogedde ng'oweereza ng'owulira mu mutima gwo oli musanyufu nga kyatendo gw'okukola mu nyumba ya Mukama. Amina. Ng'okola ogabira abantu ng'olaba kyamukisa gwe okuba n'ekintu oli akyetaaga takirina ate nga gw'okirina okiweeyo n'essanyu kubanga God has blessed you to bless others. Naye towaayo kubanga oyagala bakulabe nti olina. Ebyo bye bikolwa Abafalisaayo bye baakolanga wandabye ze yazimbye ennyumba y'omusumba. Which is good okugizimba naye intention. Why are you okay? What are you intending? Oyagala kutiisa nti ennyumba ogisobola oba ogizimba olw'omukwano Katonda gwakuwadde ne byakukoledde nga naamuwaaki
waakiri omuweereza wa Mukama kamweyo $5. Ku bwa Mukama waffe so si kuwerinnya lye. Ekirala musimba olwokuba ekyokulabirako kyaffe yagamba nti bwe yayagala ensi yakola ki? Yawaayo. Kati ekiraga nti omwagala kuwaayo. So tulina nakyenyumirizaamu oli mukopa bukopi. Yes, kubanga otutta omukisa ogwo. Wenyumiriza mu kikyoteemu. Bintu bye. I see. Kati bane mu kuwunzika katono nnyo. Ndowooza mukwano gwange atulaba setukutadde nnyo ku nninga. Waliwo ebintu bano bibiri nga tuwunzika byensaba owekenneenye. Ekisooka ebintu bino byonna bye tuli mu kunnyonnyola bisibuka mu mutima ogukyuse. Ddala. A converted heart. Era wano omusajja yagambye omunaga nti a genuine conversion leads to a radical change from confidence in the flesh to confidence in Christ. Ddala. Omuntu akyusa obwesige bwe tebubeera mu mubiri ne mu bikolwa bye naye bubeera mu Kristo n'omulimu gwakola mu ye. Mazima. Then ekyokubiri okutegeera Kristo ono kitwasoma wano mu lunyiriri olw'ekkumi. Is it? Yeah. Ndyoke mutegeere ye n'obuyinza obw'okuzuukira kwe. Ndowooza nakyo kirimu emitendera. Wano waddewo statement yagambye nti I just want to kulambika ku muntu oyo ayinza oba nga yikyebuuza ku kino. The work of transformation from unholiness to holiness is a continuous one. Ddala. Day by day, God labors for man's sanctification. And the man is to cooperate with him, putting forth persevering efforts in the cultivation of the right habits. Yeah. He is to add grace to grace, and as he works on the plan of addition, fetugattako ng'abantu, Yeah. God works for him on the plan of multiplication. Mazima. Tinga wogambye omusajja n'awaayo n'omutima omusanyufu. Yes. Ye Katonda kyava akubisaamu omutima ogw'omugabi yesanga ate nga ku luno ayagala nnyo okugaba n'osinga luli naye nga leero kyate ekyantuukako cause the processes waliwo abalinanga kagambe ddamu trust the process naye it's right yeah cause nti Kristo anti yo mu process mubeeramu n'okugumiikiriza naye n'osigala ng'oli musanyufu nti atandise omulimu mu nze I see. Until naye bamusanyufu kubanga gw'oli mu kigo biyamba ggwe bangi batasobodde kukituukako ekyo biyamba ggwe ndowooza lyessanyu we liri yes nkyenjogera nnyabo nkikakasa gweokimanyi nti waliyo ababonaabona nga tebabonaabona lwa Kristo yes anti kakati omubiri guno gwe gulumbibwa okay kakati bwe gulumbibwa ate tegulina solution wabula gw'ogupakira emmere obutayosa obutazikiza iyo abantu enjala beerumanga n'okutegeera tebakyategeera naye teriiyo batono nnyo abalumwa ey'omwoyo ne baba nga tebakola ki tebakyategeera kyobala amataya tugamba nnyanya omwoyo bw'aba mutono bw'ati nina gwe nabuuza ti osoma bayibuli emirundi emeka olunaku naŋŋamba nsoma ng'ebiri wiiki afuba nno ne mubuuza olya meals mmeka mu wiiki manyi muwene nyingi kubanga kati neetaaga okuddamu okufuna calculator okubiseemu 7 naye singa olyamu emirundi 2 mu wiiki nze abadde alya buli lunaku nenzija okukugoba kintwalira bbanga kyala teweetaaga kugoba kukwata bukwasi kakati omubiri guno tugufaako which is very okay n'ebyobulamu bwe tubitunuulira ebintu ebireeta ennyo obulamu mu bulamu bwaffe tebiwooma nnyo kubanga ebintu bya Mukama si byebiwoomerera biwooma erifa abamukkiriza abategedde obuwoomi bwabyo omululuuzi ogutegeera gwe n'ekigaji omubiri guno gw'oliisa gwe gulumbibwa endwadde gwe gulumbibwa obulumi ne depression eriyo kye sitegeera I cannot be depressed I don't think I will never be okwennyika ebirowoozo nga waliwo yagamba nti atenderezebwa atwetikira emigugu gyaffe amiina tuwangudde n'okukirawo ku bwa Mukama waffe oba kitegedde olw'okuba namanya nti omubiri guno mulabe wange eriyo lwengugamba nti kaakati nnaku 3 teri kukomba ku mmere kati tugaziya mwoyo
obulamu bw'omwoyo bufune ekyaganya bwongere okukula mu ggwe kuba bwe tuva okubyogera wano sitaani tatudde ng'ayiye obukodyo ng'abireeta bayogedde wali bakyamya abantu bakanda bo babbo kati Pawulo atwalibwa mu kkomera ye sitaani alowooza anafuya bali kumbe ate it's another platform ey'okwongera okuzimba obutazikiza Kristo gwoŋŋamba nga simulaba mu ggwe bekiri I see. nga gwe bwe bikutuukako oyenjebuka ate n'ojja oŋŋumya otya kizibuwalira ddala nkiraba kyogamba so in the end ndowooza kubanga kati ndaba abakulu bangobyewo akadde naye mu kuwunzika tukkiriziganye confidence in Christ. Number one, confidence in Christ. Kwe kubeera ng'omaliridde okusanyukira Mukama waffe no matter what. Naye ng'ekyo kikwetaagisa okujja obwesige mu mubiri n'obuteera ddala mwoyo gw'okkiririzaamu kyekiribwa kye wayogedde. Number two, tukwegayiridde fuba okulaba nga Kristo akyusa omutima gwo. Ndowooza ebintu bino si byakkaka. Birina kubeera nga bisibuka mu mutima ogumaliridde. That's conversion we yeetaagisiza. N'ekyokusatu toggwamu maanyi kuba this is a process. Tojja tegeera ddi kino lw'onaabanga obulumi bw'oyitamu naye kakasa nti ojja buyitamu kubanga oyo akulembeddemu yabuyitamu. That's what by the kitugumya lunyi lwegambye olwo lwa Yokaana egambye nti bigambo bino mbibabuulidde tayagala surprise omusajja oyo mwagala atuteekateeka mugubeere n'emirembe kubanga ensi mulimu ennaku tabatadde mu nsi eriyo nno lwagamba bongere okubonaabona naye mugume kubanga nze mpangudde. So the end result nga tugenda okusaba eri nti kyonna ky'oyitamu obukakafu bwe buli nti Kristo asobola okuwanguza. Obuwanguzi bwa Kristo bwe buwanguzi bwo bye yayitamu asobola bikuyisaamu ate gyali gyakutwala. Kati ensi ne bw'onaagiyitamu ng'obonaabona teweerabira yabonaabona. But in the end of the day we shall go tugenda kubeera abawanguzi n'okukirawo. So nga bwegambye nti twesige Kristo oyo yasobola okugatta eggulu n'ensi. Yonna saani okukyenkya nga nange ndi mu ggulu. Obwesige bulina kubanga buli mu Kristo. Muganda wange essaala gy'oba otusabira yiino eri mu lunyiriri olw'ekkumi agambe ndyoke mutegeere ye n'obuyinza obw'okuzuukira kwe. Eyo yessaala nze gye nsaba leero Omukama ansaasire njifune okwongera okubeera nga ndega ku buyinza obw'okuzuukira kwe. Yes. Yakubasaba Katonda waffe tweyanza nnyo tweyanzege olw'ebigambo bino ffe abafunye omukisa okumanya obukulu bwabyo bituwoomedde ng'omubisi gw'enjuki nga bw'ogamba mu Zabbuli 1:19-1:13. Weebale kubanga okusinziira ku payoniya waffe mu by'okukkiriza ye yayaayaana kimu kukutegeera kubanga singa tukutegeera tetujja kuddamu kwemulugunya tetujja kuddamu kweraliikirira kubanga our faith ejja kuba ezimbiddwa ku lwazi olugumu era oluwanguzi. Taata twebaza kubanga otuwadde omukisa okumanya bino era neegayirira mu mukwano gwaffe oyo abiwadde obudde okola enkyukakyuka mu bulamu bwe egenda omuleetera okujjukira bulijjo nti olwaleero wayogerako naye era n'okyusa obulamu bwe n'omuteekateeka olw'okuddako. Tukwegayirira Mukama Setaani abiwulidde era si musanyufu kubanga alaba ejje eddene erigenda okumusenguka naye weebale kubanga watugamba nti oli wamu naffe okutuuka enkomerero. Nsaba otambule nange, nsaba otambule n'omuddu w'omusumba, nsaba otambule n'Aniita na buli kinnoomu awulira ebigambo bino. Ffenna tusigale nga tuli banywevu muggo okutuusa lwe tutuuseeka mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.